ngenda kwegatirwako muganange Sike ambulire kuba ntunulira wali engumi ekwajja oba training atudeka onotegera si ngumi naye ali ready for everything that happens in his life kugamba ndowooza bino babikola for self defense onosooka otegera nti business gye tulimu self defense yesinga so wonawo osinzidde bampita rupi nanyini kabino nanyini ndaswe mnasambalita 224 ku camera stambudenze camera ne director Oriscat kalumba omusajja choze ni chijitya sokenduza today tuli side chi one wali masavu eno today side eno nga abantu watu checkingako okay so 224 binje bize bitambula 224 tutwaye tumuzika nabagambye edition biralamu Pro Max biralamu so choze ne bulambu gamba chi bulambu bulungi ogamba tyalo tukusanze oli mu kuyisamu ngende kuyisamu bino bitegeeza chi Yes, nja kuba sina lubuto ngolu. Abo embuto tetubere mu business. Tuwatu inabako atakusala. So 224 cyose ni ogamba kikuza kuba nayo na bagisi abali epulaya abali ebunayira wona basenzide. Bachali bange mugamba mutya. Samiso kubalaba. Cyose no embere gambe kye mu camp ya Fangoni. Embere li bulungi. Endongo tujikwasa gantu akate nyimba sofa 2. Nange nataddeyo singa awo. Okay. Twakate nyimba 3. Ulwange ne Alien. Bali sebatya. Ayite no hit and run. Hit and run. Then akaddako. Waliwo omwaka. Guno mwaka. Ne wabaawo ne Mbega. So mubanga lya tuli mu wiki 3 bukyomwaka gukwata. Bukyomwaka gukwata wiki 3 mu mwaka tya nyimba 3 kitegeza buli wiki mbade mutuluyimba. Mubanga emyaka egiwedde tubadde ne comments omukulu ava mu kuyimba wasemba kungamba nti endongo agina okuba nga agiwunzika lwaki akyate ennyimba yabagamba December nanti kati twayitawo tuli mu January yabagamba December teyabagamba mwaka teyatugamba mwaka naye yayogera December so kitegeeza December yene omwaka gwonna ayinza okutwa endongo yena December ba 210 sijja kusinzira so wedawoli nkwaniriza nchukyali twekatidwako tuli mu training nenga amasimba gakuwa n'ebisigale so achoze ntutunulire musically Fangoni kitambula kitya bayimbi ki abalala batakuwa tuwulidde gotadde ne kimenke oba kibanda atadde ne kibanda atadde ne good agenda kuta tulina n'abayimbi abo betwasayininzeemu awo okay so wetutunulira endongo otambula business eno ali enda amanyi geyongedde erinnya lya Pro Max livawa antomayo uva ku kati nga olaba iPhone 11 kati okugifula y'amaanyi bagirawo ka Pro Max kati w'amaanyi nnyo ate kati amaanyi ga 224 amaanyi gasuseemu okuva ku nkwaki amaanyi ne geeyongera n'ateekako Pro Max okay so wetutambudde shows ezitambula ali mu interviews azakoleza enjawulo y'omu kuboogera nti takwata shows zisukka myezi 2 okuva lw'omusanze oba lwoze mu booking nga lwaki anti buli kaseera akula buli kaseera akula oyinza omukwata leero nga miliyoni 10 omwezi oguddako mu maaso ate n'abeera nga akuze nga ali miliyoni meka miliyoni nga 2 so kitegeeza oba abitwala mirundi 2 ayinza okuba nga akuze oba nga agudde okay natayagala kubba sente z'abantu okay so kitegeeza y'ensonga lwaki takwata myezi 2 kusukka tutunulire ensonga ya 224 ono still music atambula amawulire gatambula mwakoze video ya guno mwaka big budget ngefaanana bulungi big budget n'ebisigadde tubimenyemenyeremu mu budget ya video eyo nga gwe personal handler nga gwe manager ng'ebisigadde video yabamazeko sente meka video erakalidde oba omutwalo gwa $. Kuba abaana bewalabye okay tebabadde ba Uganda okay babajja Tanzania Kenya babalabye endowooza twakozesaamu omu na Uganda babiri abana wembule ekali akaana akamaaso ani yashootinze video bamuyita Oze Bizuse Oze Bizuse tutunulire video eno ani yakoze audio gize yamukola okay peni ani yagiriko still era omukulu yennyini kibanda teri amuwandikira tomuwandikire wadde kayimba omutwe gwalina sobola muwandiikira kozi yo kumpandiikira tutunulire 224 ono still mwaka gwe kutandudde twabadde awo nnaku nga zimu 2-3 emabega tulaba amawulire gatambula nti owaayi ate kampu ya Fangoni erina gwensisinkanye temulese bulungi ebyo sibimanyi sinabiwulirako
Tonabiwulira. Abantu batugambye nti eggaali y'omukulu w'e Gaza kye mwagikoze wali emakinde teyasigadde bulungi. Biki obutambula ku mitimbagano nga bulaga emmotoka efaanana eyammwe n'ebisigadde n'emmotoka Alfadi n'eyitawo. Biki ebituufu ebikiriko? Olwo editing kyekati yabadde ffe tujjukira tubeerawo nnyo awo. Kyeka bagasigasa ebifaananyi. Naye nga ffe tunalwanako nabo kirabika. So bo abantu ne bagamba muganda wa champion gudo yafunye ebizibu n'ebisigadde ali bubi nnyo. Ali atya? Abaana tewali alina buzibu nga bwe nkugambye. Sibimanyiiko ebyo. Bo bapanga mbuzi abo. Nakyo simanyi naye nze sibimanyiiko byombuuzizza. Nkimanyi ffe tuli bulungi. Omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku lw'Embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kw'oteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. So kampu ya Fango neno wogitunuulira abayimbi abapya bangi n'ebisigadde bingi. Target za kampu ya Fango mwaka guno egenda kukolera ki industry kuba abantu tuli bagamba mwajja muli basumbuye guno mwaka mugenda kukola ki? Tugenda sigala nga tuli basumbuye. Nekimanyi kati si ondowooza alina pulaani y'okuta abaana abapya basayininga guno omwaka. So okuyingira Fango nkola ntya okugiyingira nga ne muyimbi muto mupya? Era tujja kuba tuyisa ekibaluwa bajje bakole interview abasobola. Tujja kuba tuyisa ekibaluwa bakirabe ku mutimbagano bajje bakole interview tulaba basobola okutwegattako. So tunulire emboozi n'ebintu music ng'egyatambulamu. So fa guno omwaka guli gutya? Omwaka teguli bubi kuba guno omwaka kyemmanyi gwe tuyinza okutambula, muyinza tulabako ekitono mu Uganda. Tugenda kutambula nnyo ebweru. Bookings ebweru mwakkiriza? Twazikiriza bakkiriziganya naffe abasinga kuba mwaka guwedde nga batwogereza. So nsi kyesooka efunye omukisa ogusooka? Twagala zikwata mulundi gumu kati sobola kugamba mu tugenda kusooka eno, kigenda kusinziira buli omu olunaku olumufevalinga. So kitegeeza esho z'ebweru kati alien agenda kuddamu okulabika nga alinnye ennyonyi agatta ebweru? Nga agatta ebweru kwaba bakkiriziganya n'amateeka gaffe. Bano nga mudda ku show z'ebweru bano abataakolebwa ziri ezaasubibwa tukoze tutya bo bali batya? Yali South Africa gye twawulira Canada n'ezisigadde bo kiri kitya? Bonna tubakwasaganya. Mugenda kuddamu rescheduling? Bonna tubakwasaganya nga bwe nkugambye. Bonna tujja bakolera. Bonna mugenda bayimbira. So 2024 kampu ya Fango ni eno twasemba olaba nga mukoze n'ekimba ekibiina kya FUP kikyaliwo? Yewe kiri kuki? Tulina 2025 twamala dde kiwandiisa. Oli serious? Yes sir. Emikono mugirina? Tugirina. Abagenda okwesimba bino bagamba nti kalulu n'ebisigadde kaadi biri bitya? Bajja kunona bonna kaadi era abasinga. N'abeebibiina ebirala nabalaba batandise okujja okunona kaadi ewaffe twebabuukinga. Abeebibiina ebirala basanze ofuna kaadi baagala kuyita mu eno ewali 4 phase. Kati 3 phase yaweddeko. Gwe tulaga wa 2024 mututwala waguno omwaka mwagamba temugenda kwefasa ate abantu bajja gye muli? Fa bo bagenda twefasa ffe tetugenda kwefasa. So abatunuulira alindirire bo bajje gye muli mwetemugenda ffe tetugenda genda gye bali bo batunoonye. So wetunuulira endongeri gyetambulamu collaborations ziri zitya Kibanda zagenda okuta naawe zogenda okuta side yo? Nze siri nnyo ku pressure wendi wammala. So fa nti omuntu yandigambye nti nange nandyagadde okweyongera naye wendi si wabi. Kuba olaba nsobola okwogera naawe lupi nonkubira ku simu nenjogera na buli presenter na buli muntu kitegeeza wendi si wabi mba nkozeemuko nange nsobola okuyita ewantu oli nandikoganizinga kitegeeza okupapa kwa bwerere. Abantu abamu tebaawula kupapa nakwanguwa. Kati nze ndi mukwanguwa siri mu kupapa. Kinajja kijje naye kati tukyali nnyo ku mukulu tuba tulina okumubeererawo
nga naye watubeererawo. Twalina issue ya Nkwakye ne zeekola Nkwakyo ne baana ne venue ez'enjawulo ez'eri 2-3 ne mala nebeere wankulukuku. Nkwakye egenda kubeera annual oba Nkwakyo mwagikoze lumu kiyita mu lujja? Nkwakye eyo egenda kubeera nga disciplining abantu abasinga. Tugenda gizeera ku loading Promax, Nkwakyo Promax loading. Buli akola ensobi nga tugimuteekako nga ataddeyo ekivulu. Buli akola ensobi kugunjula kubajja mu ttumba. Abitex yakomawa? Abitex ndudde omuwuliro oba akyali mu Uganda. Oludde omuwuliza? Ndudde omuwuliza. Omusango ewaaba mu kooti kati nga gwe manager file oba police olokutukako nti waayi gundi yiye etuuse. Yatuwabira? Yawabira mu kooti ng'abanja essente. Aleka yawabira mu kooti yansi yonna ate balwawo kuyita omusango. So omusango buli anaagezaako okwejaaka 224 tugimuteekako oba tugitaddeyo omwezi guno nga tugikuteekako n'omulala nga tugimuteekako omwezi ogujja. Kifiriza business. Tunulire top 10 ono guno omwaka agenda kubeera top ki kuba aliyo tugambe kati Promax byeyongeddemu guno omwaka agenda kuba biki? Katubale gujja guli eri kati kuba guno ali gundi Promax. Top 10 Promax. Top 10 Promax. Kati guli ogujja gwe tulina ate okunoonya title endala. Guli ogujja. Amanya tegaggweyo. Tegasobola kuggwayo lupe. Abantu beeyita abanene wano ne beeyita atako gatagenda ne maane ne tulaba kirala ssebo. Nti baali bakabiruli nga n'ensi batya naye kati ebintu bikyukamu. Ataki wonna wosinzidde tulire Chosen K tuyiseeyiseemu just wano kubanga tumubongako atunnyonnyola embeera etambula etya kampu ya Fangon 224 engeri gye kyetooloddemu so nga tetunaba kuba nga tukuleka enteekateeka ezizo mu music kiri kitya Kibanda talina album kuba ye muntu afulumye ennyimba almost mu mwezi asobola okuta ennyimba 5-10 talina enteekateeka ya album naawe side yo kiri kitya? Ebintu bya alubamu ebyo bitera okkonyamu. Ndaba nnyo abayimbi abatadde alubamu zitera okugaana okukola. So kati nze gye nalaba ku gundi ye Uganda nti olina okuta oluyimba then abantu bo ne beekolera alubamu. Ota alubamu ate kibazibuwalira okuwuliriza ennyimba zo zonna. Baagala nnyo singo kinama olaba siraba nga yakoze alubamu n'ebeera successful. Era ebeera awo nga teyitamu kale bulungi. Naye ate woota singo ndaba zitera okukola buli atasingo then album n'agigattira eyo. So tunulira nga tulina kuba nga tukuta ebbanga lyomaze ne Alien abantu bazze babeera ne Alien ne badduka ku kido omwali ba Juko omwali ba Fiki Gaza babiswanka ne boogera bingi ki ekikukumye ne Alien ebbanga lyonna? Mpisa. Mpisa na kumanya muntu gw'oli naye kasitowa omuntu gw'olina n'omanya kyayagala ne kyatayagala. Ndowooza kye kisinga obulungi kasita omanyi omuntu nti gundi tayagala kino tayagala kiri n'omutegeera naye naakutegeera musobola okuwangaala. Nze kyemmanyi kale kumanya muntu na kuba mwetoowaza eri buli muntu akutuukirira ekisobola okubeeza n'abantu nga temukyankalana. Abavaayo ne badde eri ne boogera buzibu buvaawa nti abateekamu embeera y'obutaagaza n'ebisikati buvaawa? Obuzibu bwe buva nti bajja bagenda okujja okumwegattako. Abasinga bonna bajja afuuse wa kabi kati baba balina kye bazze kunona feemwe kati walwawo okukibawa oba ne bagenda kati kibanyiiza neera nga aba bagasseeko nga ye kuba ebiseera ebisingawo osemberera omuntu nga mugagga kiba kyangu nawe okugaggawala. Osemberera omuyimbi kiba kyangu okukola ki? Okuyimba n'okuba hiiti. Kati bonna abasinga ababadde eno abakubye hiiti balina kampu ze balimukko ne tebafuna maanyi ago naye ate bajje waffe ne bakuba hiiti akitegeeza yabagattako lwakuba kati bo obwongo bwabwe butono teba appreciating abasiima ogenze singa si ye tewali gwe mwandibadde mumanyi. Essaawa zino Alien ze kimmanyi akyasinze okukola baserebu mu Uganda. Akoze abayimbi akoze ba tikitoka ayambye bannamawulire okukuza YouTube zaabwe akawunti kitegedde akyusizza industry nti n'omwana omuto asobola okwekkiririzaamu kati namanya nti nsobola okwebeezaawo kitegeera. Ebiseera biri eri nga okufuna interview kati ng'eno lupi nga kisobola okukubeerera kizibu nga tosobola kiba kizibu okusanga munnamawulire nga tubatya kale nga tubawa nnyo ekitiibwa nga tumanyi nti nammwe muli bantu ngaffe
Newe twabira naye n'amanya nti musobola okusaaga naye muli bantu kati tusobola okukwatagana nenkukubira lupi nsabayo ka interview noga jangu kola bwete nekukubira waliwo omwana bwati akoze bwati mbadde nsaba omupisizeewo n'omuyisawo nti enkolagana yagitaddewo mu bannamawulire n'abayimbi nduli eri bannamawulire bali abaali abakulu ate baali batuyisa bubi naye twafuna kati emyaka gyaffe kyekintu kyayangwa kati nze mwebaza nti azibudde abantu amaaso ne bannamawulire n'abalaga nti asobola okwebeezaawo ng'akoze YouTube ye nga tadipendinze ku TV kyosobola okufuna ssente zo n'okola TV yo ku YouTube ekitaaliwo oluli nga luli eri nga balina kufukamiza nnyo wookolera naye kati bannamawulire buli omu waava era ebiseera ebisinga ndaba YouTube zammwe bannamawulire nkulu okusinga neza TV tuzigoberera nnyo n'okusinga TV gwosobola okukola interview nerabirwa abantu 3,000 TV netaviewinga n'abantu 1,000 kitegeeza buli omu alina essimu kati gundi mwabizza ku ssimu nti ayambye TikTok ne TikTok okugira nti buli omu asobola oyisizaako ekintu kye atuzibudde amaaso kyemwebazaako omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu district y'e Lwengo ku lw'Embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575.